kyeyagamba mu kitabo kye Mutogo 3, the Lord has given, now the Lord has taken, may his name be glorified. Ekitiibwa kya Katonda kimuddira mu mbeera yonna. Bakadde bange Musaasire Dot, Sebo Father Kivumbi, Sebo Father Kibowa Mesias okuva Cathedral Parish Mugazi, Sebo Father Katerega Everest, Sebo Father Kato Maka Sekajja, Sebo Father Paulo Sebitogo okuva Mukono. Banange tubaniriza ewakiso nebale kujja ate abakulu bano bazze olw'omubaka mulekwa kati omubaka waffe maama Betty Namboze Bakireke. Kitalo nnyo ekitalo ddala ekya taata Ssebo omukadde waffe mukulembeze pulezidenti wa NOB leader of opposition, Right Honorable Joel Osenyi tukwaniriza. So Lord Mayor Elias Lukwago tukwaniriza. Banange protocol nyinza obutazimalaayo kubanga oboolyawo saagala kukola nsobi naye njagala nnyalirize ababaka aba parliament abali wano banyabo ne bassebo tubaaniriza b'ebitiibwa ababaka abatwala ekitundu kino mwe tuzze mbaka omukyala Betty Nalima twaniriza ate n'omubaka atwala ekitiibwa Medard Bigasegona tubaaniriza bannange n'ababaka abalala abakulu nga abavunaanyizibwa ku protocol nga bwe bajja okubanjula obanga bwe babanjudde. Bakadde baffe mu ddiini ey'Obuyisiraamu abaliwo, Abangirikani abaliwo, amadiini amalala tubaaniriza. Wano we tuli ekitundu y'ensalo ya Mabombwe ng'ekisomesa, kati njogera ku Eklezia, then n'Enkoowe ng'ekisomesa. Era taata ono tubadde tumulambula ne ku maduuka ge gali ennyumba ze wali e Namusera ng'era musanyufu ng'ate atuzzaamu essuubi era nga yeebaza obujjanjabi abaana bwe bamumuwa. Abaana ab'omu maka gano njabo maama Teresa ate ne banno mwenna kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokufiirwa taata ono. Naye ate ekitugumya era ekituzzaamu amaanyi ebigambo tubisanga mu Zabbuli ey'ekyenda. Osoma Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri lwa 5 waliwo ebigambo ebigamba nti our life on earth is 70 years but 80 for those who are strong. Nti obulamu bwaffe ku nsi kuno emyaka 7 naye 80 eri abo ab'amaanyi. Bw'obeera wano ng'oza 80 obanga okikunukkiriza weebalire amaanyi. Ne taata ono abadde omu ku b'amaanyi kubanga 80 yali yakiweza. Omukama yeebale. Oluganda baagalwa okufa ffenna tujja kufa akaseera katuuka kubanga tetuli ku nsi kuno lubeerera. Naye munnaffe bw'abanga agenze Eklezia mu ntegeera ye tusabira omwoyo gw'oyo abafudde kubanga okufa kwe kwawukana kw'omwoyo n'omubiri. Omwoyo ne gugenda okulamulwa, omubiri ne gusigala ne guyoyotebwa ate ne guterekebwa. Agenze okuwoza obuwanika bwe. Waliwo puroguramu gye nawulirizanga ku leediyo emu nga nkyali muto bagiyitanga Gasimbagane ne bannamawulire bamwagiwulirako abakuzeekuze. Kaakati nga bayita ba opinion leaders, nga bayita ba politicians, nga bayita bannamawulire nga bakola debate nga Gasimbagane ne baani ne bannamawulire. Taata Peetero tagenze Gasimbagana ne bannamawulire, agenze Gasimbagana n'ani? Ne Katonda we yamutonda. Awoze obuwanika bwe, engeri gy'alabiriddemu abaana Omukama be yamuwa, engeri gy'akutemu eddiini ye, engeri gy'abadde omuntu mulamu mu kitundu ate n'ebirala obuvunaanyizibwa bwonna bw'alina.
awo nno tumusabire nsonga lwaki ekereziya egamba tumusabire kubanga awo nno tumusabire nsonga lwaki ekereziya egamba tumusabire kubanga tomanyi akaseera we yafiiridde. Wayinza okuba nga wabaddewo okwemulugunya, wayinza okubeera nga wabaza Katonda n'ebirala byetukola ebitatuuse maaso ga Katonda. Ekereziya weesalirawo egamba katusabire oyo abaafudde, tetusabira mubiri naye tusabira omwoyo. Ge masomo getututa olwaleero. Essomo litugambye erivudde mu kitabo kya Daniel omulanzi ti mu budde buli Mikayiri yaliyimirira omubaka omukulu omukuumi w'abantu bo, walibaawo akaseera ak'ennaku ke tulimu olwaleero wano ezitayinza geraageranyizibwa na ku ndala kasooka ensi ebaawo. Essomo ligambye abamu baligenda mu nsonyi, twesabire waleme kubeeramu agenda mu nsonyi ng'avudde mu nsi muno. Abalala baligenda nsonyi, abalala mu bulamu obutakola ki obutagwawo. Taata ono kye tumusabira agende mulamu obutagwawo. Nze naawe tumusinkane nga kadde kabadde katuuse, kubanga ffenna ku nsi kuno tuli baki balamazi, tuli bayise. Tewali agenda ku nsi kuno kubeerako bannange emirembe gyonna. Lwaki tuyisa bubi bannaffe? Lwaki wandyetabye mu kutta munno? Lwaki wandyetabye mu kutulugunya omuntu? Ng'ate ffenna bannange tuli baakufa. Tewali agenda kusigala ku nsi kuno. Awo nno bannange ffenna tulina okweyisa obulungi, tweyisa obulungi, tubeere baakisa, ate twagalane. Era yensonga lwaki tuyimba akayimba ako nti akatugatta ffenna tuyina ebbanja ffenna yakwagalana kale ekirabo Katonda kyawaffa abantu. Okwagalana kyonna kikitugatta, kyekiraga nti Katonda asobola muffe. Awanna bannange ebigambo nga maliriza biibino bivudde mu ssomo eryokubiri Pawulo omutume gy'awandiikira ebbaluwa Abeeroma. Abagambye nti abooluganda ffenna tewali aliwo ku lulwe, ffenna tuliwo ku lwa Mukama. Ne bwe tubeera abalamu ne bwe tufa tuli baani ba Katonda. Ekyo nno kyandituzizzaamu amaanyi. Tiwemba mulamu ndiwo ku bwa Katonda, niwemba nga ngenze era ngenze w'oli eyantonda. Awo nno ffenna tubeere nga tusisiŋŋanamu ekitiibwa, ffenna tubeere nga twagalana, nga tusonyiwagana, ate nga twagala Katonda, tusobole okugenda okuwa obujulizi anti essomo ly'evvanjiri abawudde baliwulidde. Evvanjiri egamba Yesu agambye abatume be nti ngenda okubategekera ebifo. Wano baatutegekedde ebifo, era agambye wendi bamaze okgenda nga mmaze n'okubategekera ebifo, ndidda ne mbatwala. I'll take you. I'll come and pick you. Njagudde mbatwale ewange gye ngenda mumanyiyo. Toma namugamba nsebo gy'ogenda nga situmanyiyo, tuyinza tutya okumanya ekkubo? Yesu n'abawa kyentera okuyita password. Bangi kumwe mulina amasimu galina password. Yesu n'abawa kyentera okuyita pin code oba secret code. Yeriwa nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Simple. Awo nno naffe tumusabe Omukama atuyambe tusobole okumwettanira. Tukyali mu miteeru gy'ensi eno, obulamu mbugeraageranya ng'omuntu alinnya ndaba baasi nnyingi nnyo ziri wano ne costa. Omuntu alinnya oba costa oba baasi oba taxi okuva mu kibuga ng'alina olugendo lwagendako. Oluguudo lwensinga okumanya lw'e Masaka, kubanga wenviiramu ne bano bamanyiiwo bayita batya nga mwemumanyi nnyo nga mukikatiriza. Wenzaalibwa bayitawo Mbizinnya, naye bwemba nninnya takisi nga ngenda ku lw'e Masaka, bwe ntuuka Mbizinnya ngamba kondakita maaso ago kukikkirira ekiki anti temukyafa ku makubo bannange, byonna byafuuka bikubo. Kukikkirira kukyambuka emmotoka n'esiba nenkola ki? Bannange nina emmotoka eyo esigalawo bwebanga public means, tesigalawo emmotoka ekola etya? Taata ono avuddemu ku kyennamusira.
oba ku kyenkoowe avuddemu emmotoka musigaddemu gwe nange tukyalimu ani anaatera okuvaamu anaddako bwekusongamu gyegamba musajja gwe bakujewa nemwena banga okooyekooye ffenna tukyaliwo naye tubaddewo tutya mu nsi muno ye mulayi twesabira oluganda Mukama atuyamba atuwa amaanyi tusobole okwagalana okusonyiwagana naye ekikulu kya byonna tubeeremu ensa amiina tubeeremu ensa waliwo gye nali ngenza okuziika ebiseera biri ndowooza lasitiya gwe nali ngenza okuziikirako mu katuliki naye ngeyali agenze nga gwe bali tuziika gwe twali tuziika mu kristaayo kati Reverandi bwe yali akulembedde bwe yandaba n'agamba faada tukwaniriza jangu osuuleyo n'akagambo eri abakungubazi nange nengenda kati we namala okabasuula Reverandi n'agamba banange tulumiddwa taata ono afudde yali mwami tubadde tugenda kujja makungulu ku Sande tukole amakungula mu famire ye naye afudde tunakola tutya n'agamba namwandu maama tufunireyo abakatuliki n'abakristaayo abagasa tujje wano ku Sande tukole amakungula owulira ekigambo ekyo tufunireyo abakristaayo n'abakatuliki oba oliawo n'abalala abakola ki mbuliza kuliraanye naye ddala ogasa. It can be a question. Ogasa amakago, ogasa ekibiina kimwoli, ogasa constituency, ogasa ddala ensi Uganda ogigasa, ogasa community mwova. Omusajja oyo ekigambo ekyo nakikwata negenda ngakyabulirako negamba naye ddala faaza mubiri waabwe ngasa. The answer, my friend, is deep in your heart. Twesabire tubeere abantu abeesa abantu abagasa ng'abantu basobola okuŋŋaana mu kitiibwa ne bamperekera naawe ne bakuwerekera mu ddiini yo gy'osoma ne bakuwerekera mu kitiibwa amiina taata ono tumuwerekere mu kitiibwa kubanga kyasaanidde n'abaana bwe babitiibwa. Ensabira bannange ekereziya tugenda kuyitambwangu mufunze mutuba yakadde katono kyekitiibwa kyetusaba tubasaba abooluganda nga maliriza twesabira Omukama atuwa amaanyi tusobole okubeera nga tugasa tusobole okubeera nga tusonyiwagana nga twagalana ng'ate tetuyisa bannaffe bubi kubanga tumanyi tuli balamazi ffenna ate ku nsi kuno tuli bayise. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abali wano balamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna ekiva ewa jjajjaffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eddembe n'ekisabike ku ye nti assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah alihafi amina barakallahu fikum. Banalukola ndowooza sibisobeza nabyo gizeemu salaamu ekitone alhamdulillahi rabbil alamin mashallah.